Okusinziira ku kitongole ki KCCA abatembeeyi mu kibuga Kampala babateereddewo enteekateeka y'okukola nga bavudde ku nguudo. Mu nteekateeka eno bano baakutwalibwa mu butale bwa gavumenti okuli Akawusaafi, Busega, Wandegeya, Kamoocha n'obulala. Obutale bwa gavumenti obwa KCCA 17 obuli mu divisions 5 mulimu emidaala n'ebifo eby'okukoleramu 2520 ne tubeera n'obutale obw'obwannannyini private markets nga buno buli obutale 69. Daniel Nuwabina omwogezi wa KCCA agamba abatembeeyi bano basaanye bambuke ekibuga Kampala nga ssaawa 6 ez'ekiro tezinnatuuka. Era olunaku olw'enkya kutandika ne ssaawa 6 ogw'ekiro KCCA ng'ekolagana wamu oba ng'ekolera wamu n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe tugenda kutereeza. Wabula b'abatembeeyi bagamba mu butale gye babasindika teri baguzi nga n'abamu kye kyabawaliriza okuddukayo okujja ku nguudo. Kapitoni nawa emitwalo 10 abaana bonna bali mu masomero abaana bali 6 kati na sente zagenda mu katale mpansi ekiko. Obutale bwe tebuliiwo batusindika Wandegeya bakazimbanga nnyumba okitegera Kaleerwe yajjula Busega yajjula aye nakasero yabanene toyinza kuddira ono omuntu ali mu kweyiza nagendewa agende nakasero sale kituufu aggwako leero ekiro naye ate ffe tetutidde tugenda kujja tubeerewo kyonna kye baagala okukola bakikole kuba naffe tetulina we tugenda kudda. Era bagamba emidaala egyogerwako gya kusasulira ate ng'ensimbi balina ntandikwa. Sente tunoonya akasente kutunoonya kati ni bwe kati wano bw'oŋŋamba nti nze ŋŋende mu dduuka oba ŋŋende mu katale nze nsobola okuva gye nvudde n'enfuna emitwalo 2 n'ensuubula ebintu bya mitwalo 2 ne mbiteekawo ne ntandika okuyiiya obulamu. Baba amaduuka bagamba KCCA bw'eremererwa okujja abatembeeyi ku kkubo bagenda kulaga obutali bumativu bwabwe nga tebasasula misolo. Kubeera mu organized society eno tuyina ebintu ebirina okugobererwa. Okusookera ddala abantu balina okumanya emitendera gye balina okukoleramu, balina okumanya we balina okukolera, abantu balina okusasula emisolo. So fe abantu b'omu maduuka tukyagala because kireetawo sanity, kireetawo embeera mbu ffe abantu nga ffe abakolera mu maduuka kituwa omukisa okoopitinga on the fair ground okusinga omuntu ate akoledde ku kkubo atasasula musolo atalina kintu kyonna basically kyasasula because ffe tusasula ne kasasiro tusasula buli kintu kyonna. Tutuuseko mu butale obumu obwa gavumenti ng'ak'e Busega, Busaafi ne Kamoocha okulaba emidaala KCCA gy'ebadde eyogerako. Saba KCCA esooka ezimba akatale kwako nakatonya amazzi era bibino ebidaala bibuuzebwa amazzi. Mu katale k'e Busega abakaddukanya batubuulidde nti beetegefu okwaniriza abatembeeyi bano kuba emidaala mwegiri mu bungi. Tulindiridde n'essanyu lingi nnyo okwaniriza abantu abagenda okukola ki okujja. Almost twakakozesaako nga 30%, 70% is empty, 70% akatale keereere era pledges zonna ze boogera teziremesa basuubuzi kuvaayo. Okusinziira ku KCCA yakutandika okukola ebikwekweto ku batembeeyi b'oku nguudo okutandika n'olunaku lw'enkya. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.